olwaleero bw'otunuulira abaana ba Baby Deo nga babaleese wano babasabira obuyambi okubaweerera ate ng'ayimbye ennyimba abantu ze bamanyi eziwera n'amakumi ndowooza nga 2 then kyennyamiza nnyo kubanga ate omuntu bw'amala okuba olima ne lutunda eggwanga lyonna eggwanga lino tuli abantu miliyoni nga 45 kati kitwale ndi 45 zonna tezisobodde kwagala Baby Deo emiliyoni emwagadde oba emitwalo 5 ne bw'aba oluyimba lutunze siringi 5 tayinza kuddamu kufanja n'ebyo byonna nga tebikola ki nga tebiriiwo so no ate nga nze everyday abantu bafuna obuzibu byenjawulo abantu b'embeera nabo bakimanyi abayimbi ate mbawaayo nga nzija ku musaala ogwange just because njagala okubazzaamu amaanyi nti bane tubeereewo tukiremereko kubanga tutaaveeyo abantu nga ffe okukwatirako tetulina gye tugenda genda shege bintu bingi bimubaddemu bino ebya association what bibaddewo for over 7 years nothing total nothing. Wano sister waffe Evelyn Lagu yalwalira emyaka emeka buli muntu ng'akimanyi bwe yafa tebasobola dde omuleetako wano okege naye ng'obukulembeze bubaddewo emyaka simanyi 7 then what is that if we cannot achieve anything in 7 years then what you understand kitegeeza myaka 7 bukulembeze we buli Kenzo tabirimu Barasu tabirimu Shiba tabirimu Gon tabirimu then what is that you understand then what is that kitegeeza tulina okuyimuka tugambe what is that kubanga waliwo obuzibu tewali copyrightiro digito yakamalawo emyaka 10 amendment 0 tuli wano National Theatre yino bagamba yabayimbi tokkirizibwa adde olinnyawo emotoka ogipaakinga osasula what and what then what is that then what is that naye ate mwe ne muddeeyo abantu abenoonyeza ebyabwe the same people ababibaddemu emyaka simanyi 7-10 ate be babazza ebbali ate ne babakonvinsinga ate ne mubakkiririzaamu nga temulina wadde amagezi agayinza obabuuza ebbanga lyobimazeemu okoze ekyo onaabitereeza leero oyinza otya okuŋŋa nti osobola okuweesa entebe n'ogiteeka awo nkuwa essente ogenda oginkolera nga tokolangako yadde etulwako omuntu tosobola kola kyotamanyi. You can only deliver if you have ever delivered. Like for example, lwaleero Baby Deo ono mumulaba ali wano ku National Theatre bannamawulire nammwe mutudde bulungi tewali it is because nze namumanya nnyo nga tutandika mu biseera byange ebyokutoba nga ntandika music natoba ne Baby Deo era nentuulakako naye ku boda nga tugenda mu jam session olumu nensookawo naddawo netukalinnya nekatutwa nga ntambulira ku boda ya Baby Deo yensonga lwaki nsobodde okukuba wano essimu nembagamba nti nsaba Baby Deo ajjewa nga saagala na muntu kumbuuza mbu ati Baby Deo yaani kubanza enkola ki naye kati gwe mukwano gwange gwe saakula naye ani agenda okuyamba ani agenda okuyamba I'm not a politician. Sajja wano mbunze kola bya mfuzi najja wano okutereeza omulimu gwange gwe nwaniride nze nyina katalogo nnene nnyo naye bwe naafa tegenda ku making sense ngeya Sebata bweta making sense today ngeya Basude bweta making sense today ngeya Kafero bweta making sense today naye yange teri making sense senga n'abasirwanye nga nkyali mulamu kyendiko ekyo kyenkola ki kyendiko so so nze Deo mubeereddemu nnyo era mulwaniridde mikwano gye abayimbi ne bawagizi be bajje bamulabeko abayinza obutasobola genda mu bende mukwano gwange gwani agenda okulwanirira kubanze oli natoba naye Baby Deo era n'abakimanyi bakimanyi twatuulanga naye ku koodo omwo netugenda netutoba quality tugenda netutoba mu viiki ekireka netugenda netutoba ebwayise Lions netugenda netutoba ku jam session zonna zemumanyi ezaabangawo na wano netujja ne mu studio netugendayo nga ntambula naye ku booda kyova olaba mulwaniridde nga nze Dikenzo waleero mukwano gwange gwani agenda okulwanirira
naye oluggi lwa federation association ezikkiriziganya naffe luggule buli muntu yenna awulira nti waliwo kyotannategeera jangu obibuulize munda okitegera. Twatandikawo sako abantu bagijoyininze abalala bakyajoyininga sente ezatusuubizibwa. I think by next week okusinziira ku follow up gyendiko twandiba bayinza otuwaayo ko kaba kyakasooka togenda kuzifunako nga toli mu sako kubaza sako muleme kuddeyo ne mulowooza mbwe woowe bino si byanduulu kubanga nze ng'omuntu kimanyi nti bw'oba olina ebintu by'okwasaganya ekisukka mu kimu oba olina okwetimetablinga nti nze fine I'm married naye natandika music nga nkyasoma ku campus so singa siri good at balancing things ne mu budde obwekimu nalibadde nkireka but I didn't kubanga okimanya nti buno obudde bwa kino buno obudde bwa kiri and besides nze right now nina baziyita batya nina sections zinga 3 zemba nkola ki zemba nfocusingako so tekibeera kyangu nnyo kwemalira side emu nti besides marriage we have an organization of kids banji and I'm their mother, you know. So ate nabo sola ba disappearing nti banange ndi serious nnyo ku music though obudde we butuuka nga bwa music I timetable myself nti omuntu abalabanga music amusuddewo naye ate tomanya plan zange nyinza obba neegambye nti emyezi gineena I am off ne time nemanya nti mu mwezi guno I'm going to be back to music so that's the thing nti era bwe nkomawo mu music era ogenda tandika olabanga biri ebirala ate akoze ki abisuddewo but njagala nnyo okola decisions eziyamba nze ng'omuntu nga sirowoozeza ku muntu mulala because at the end of the day this is my life so sisobola nnyo kukola decisions nti lwakubanga ntya gundi oli anaagamba ki I don't care about that. At the end of the day when call a decision mba nkirowoozezzaako ate mba nina ensonga zange nze religion yange mugitegedde mmaze fumbirwa naye eyo ebadde eddiini yange since I was young. Jjajja wange musumba taata wange pastor so this is like sikiyingiddemu kati kyembadde nga ndi from day one but the thing is nti newe natandikira oyimba family yange baalinga bansaba nnyo nkoleyo oluyimba lwa gospel ne lwe luba lumu but maybe timing yali tennatuuka sisobola kusuubiza nti oh I'm going to become a gospel artist no but you can expect some gospel projects from me. Iva ku luyimba lwange lwe nasookera ddala okufulumya nga baŋŋamba lwaki oyimbayo akayimba nga katendereza you know and it's a good idea of course naye nange mbaako you know. No, my family didn't know about that relationship. Nze bazadde bange oba ngambe family yange mba respecting nnyo in that saagalangako ba introducing la muntu nga nkimanyi our relationship is temporary. Saagala kubanjulira muntu asukamo musagala beera nga this month bagambe oh this is my boyfriend ate after 4 months ero okitegeera so I just don't want them to have